kya Ssekyekkumi kirowoozebwa nti obukama bwa Tooro lwe bwatandikibwawo oluvannyuma lw'okwekutula ku bukama bwa Bunyoro mu mwaka gwa 1883 mutabani w'omukama wa Bunyoro omukulu Nyamutukura Kyebambe owokusatu eyali ayitibwa Kaboyo Kasunsu Nkwanze Olimi yeekutula ku kitaawe bw'atyo n'asibira mu kitundu ekimanyiddwa nga Mwenge mu disitulikiti ya Fort Portal ng'ono ye yatandika obukama bwa Tooro. Waliwo abagamba yalinda okusikira taata ekiseera nikitatuuka agamba kanye kutuleko. Abalala bagamba abaali mu lubiri lwe Kabaka mukama w'e Bunyoro baali bamutulugunya kubanga taata we yali amwagala nnyo wabula bana ab'omu lubiri abakoleramu baali n'endowooza endala. Kigambibwa nti waliwo okusalaga Wakayima ono okusobola okusigala emirembe anti basajja ba kitaawe baali bamaze okumutegeeza nga mutabani we bwe yali yeewaggudde kyokka ate be bantu be bamu era abagamba omwana nga bwe yali tayagalwa mu lubiri. Bagamba n'ajerega taata we n'amugamba ndese omukyala wange ali lubuto agenda kuzaala abalongo. Taata nzikiriza ngenda omukyala wange azadde abalongo. Ate bagamba na taata we n'akkiriza agamba genda mwana wange namuwa n'ebyo bisaanidde kutambula nabyo emmere ente abayambi abanaakola mu lubiri lwe n'ajja wano. Obula taata nabamugamba omwana ono alabika ayagala kwekutulako. Olw'okuba kitaawe yamwagalanga nnyo teyaganya basajja be kumulumya mu ngeri yonna oba okumutta ng'ekibonerezo eky'okwewaggula nga mukugira basajja be obutabeerako kye bakola mwana we yabagamba nti yali alina ekirwadde ky'omutima. Mwana wange ogwo mwagala nnyo singa yagala kulwana temumulwanyisa. Ate kyali kitegeeza na taata we yali akkiriza agende. Kyokka nti mu makkati awo omukama Kabaleega yali ayagala kuzza Kaboyo e Bunyoro era wano waliwo okusika omuguwa olwo Kaboyo n'adduka okufuna obubuddamu Mwankole ng'eno gye yava n'afuna obuyambi okuva mu Bwakabaka bwa Buganda. Yasangire abatuura abandi abali baliyo n'obunywani bwa Buganda obukora enkolagana ya Tooro na Buganda bamuseera bamwahura ate kule Kabaka wa Buganda atekaniza ihe liza lirwanisa Kabaleega. Hati muri aba abantu abalesera hano Kyebambe kugaruka nuwe Frederick Lugard. Ebyafaayo biraga nti Kabaleega owa Bunyoro yali mu ntalo n'abazungu ab'amatwale abamuwangula oluvannyuma lw'okumukuba essasi mu lutalo mu mwaka gwa 1888 era babakwata babiri ne Kabaka Mwanga owa Buganda. Abazungu bamaze kuwangula Kabaleega kati ekitundu kino eky'Emwenge n'ekyaka ky'Egegwa Kibaale, that is Kamwenge Kitagwenda nibabigatta ku Tooro. Ye Kaboyo kigambibwa nti yasigala awuliziganya n'abamu ku mikwano gye ne bannyina mu bukama bwa Bunyoro kati okukwatibwa kwa Kabaleega kitaawe ono kyamuyamba okufuna ebintu bye yali yeetaaga okwali eŋŋoma amafumu n'ebirala bw'atyo n'atozebwa ng'omukama Emwenge gye yatuukira olwo n'atandika obukulembeze naye obubwe. Amazire kutwara obukama na bagenzi bamusindikire bikwatwa yampango zitoma afuuka mukama abali abejaga kumukwata akoraki nababa kunkaringa. Kati omulangira Kaboyo ng'afuuse omukama yatandika okugaziya obukulembeze bwe n'abantu ne bamwagala nnyo era bw'atyo Fort Portal n'akifuula ekibuga ky'ekikulu. Batandika kuwombeka amasomero bwiro bwagaroho nkanya kasora Kyebambe agububwire Kyebambe atulize hayizira omukama Rukidi agumizamu akora kimwe ebintu bingi akuwombeka amakanisa amasomero. Ng'amaze okutuuzibwa yalaba ng'ekifo kyali kirungi nnyo waggulu ku lusozi era n'afuna ekirowoozo ky'okuzimbako olubiri lwe oba ekikaali wadde ng'abantu baayagala okumulemesa nga bawanuuza nga bwe waliwo ebintu ebitiisa ng'emizimu n'ebirala. Ono teyabawuliriza bw'atyo n'agenda mu maaso n'okuzimba nga bw'agamba kazimbewo abantu balabe oba kabalole nti azimbyewo era nga kigambibwa nti erinnya Kabalole lyavaawo. N'awangula akasozi baali bakatya gamba waliwo emisambwa ekiro tolaba ebiriroliro tuwulira abakaaba onaasulakaawo agamba genda kusulawo Kabalabe Kabalole. Okuva mu mwaka gwa 1883 okutuuka olunaku olwaleero obukama bwa Tooro bwakakulemberwa abakama 13. Olubereberye Kaboyo emyaka 36. Nyai Kasagama 36. Lukidi 37.
kati Lukidi katugambe oyo ye omukama ayafuga ekiseera ekiwanvu kutuuka 1965. Omutabani Matthew Kaboyo taata omukama ono tulina oyo nasikira na mulondo ya taata we Lukidi mwaka gwa 65 obwo mwaka gumu Bwakabaka ne babujjako. Emyaka nga gyekulungudde nga ne Uganda emaze okufuna obwetwaze mu 1966 omukulembeze w'eggwanga ebiseera ebyo Milton Obote yawera obukulembeze obw'ennono bwonna oluvannyuma lw'okukyusa ssemateeka. Era abatolo be bamu ku bantu abasigala nga bamulekwa kyokka mu 1993 waliwo enteeseganya ez'enjawulo ezaaliwo okusobozesa obukulembeze okudda. Era emabega wange ku ekereziya ya Our Lady of the Snows Vilika wano e Fort Portal we wali ekisenge enteeseganya zino mwezaali okulaba nga obukulembeze bukomawo bwe tulina olunaku olwaleero. Era omukama Patrick David Matthew Kaboyo olimi owokusatu yadda mu bukulembeze bwe okutuusa jjo ly'abalamu lwe yakisa omukono nga 26 ogw'omunaana 1995. Wano mutabani we oyo nnyimba Kabamba Iguru Lukidi owokuna ku myaka 3 gyokka we yakwatira engabo n'okutuusa olwaleero nga kati gy'emyaka 3 nga yakulembera obukama bwa Tooro. Jocelyn Nachibule agafeeyo ku Spark TV e Fort Portal.